Ensonga ezabaddewo jjo zennyamiza era ku lw'ekibuga kya Uganda kye tukulembera ne ku lwange nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala neetonda ku lw'enneeyisa y'abakansala bange mu mbeera eyo. Si baseeke memba ku nneeyisa ya kanso neetonda ku lwange nga Lord Mayor, with humility I do apologize to Ugandans for whatever happened, because as what Honorable Sebufu explained here, it is a coalition government we have. Yes, I wanted to explain that. Nti ekyo tukyetondera ekyabaddewo. Naye nga babanyonyodde era ajja kubanyonyola ku ekyo ensonga ezabaddewo mwabadde muziraba. Biki ebyalemesebwa okuteekebwawo ku meeza mu kanso mu lujjudde ganyizibweko ebirowoozo ne recommendations zetwabadde nazo nga twagala bannaffe mu kanso batwegatteko tuziyise okuyamba eggwanga lino, okuyamba ekibuga kyaffe n'okuyamba abantu b'ekiteezi. Zituluma era ze zino wammanga. Namba emu, waliwo emigozooba n'egigenda mu maaso mu nsonga z'ettaka eritegekebwa okugulibwa. Mujjukira bulungi gavumenti yawa kabineti yasalawo n'egamba nti bajja kuwaayo bilioni 16 ezitannaba kujja okulaba nga tukola ku bigwa tebiraze nga mulimu n'okugula ettaka ery'okuteekawo ekifo ekijja. Ebyetaago bya ettaka eryo ne byogerebwako na buli kimu, era nga bwe bikiri mu mateeka aga procurement, the procurement and disposal unit bagiyita PDU netandika omulimu gwayo nefulumya road map ng'egamba ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde ejja kulanga eyite abantu abalina ettaka Kcca lyetaaga bateekeyo okusaba kwabwe, ng'ennaku z'omwezi 2 lwe bajja okugalawo okurisiivinga bids ezo ez'abawaayo ettaka 2 ogw'omwenda, ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'omwenda basumulule amatu bakole gye bayita evaluation okulaba ani awangudde, ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda balangirire omuwanguzi. Naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso, ffe tulina obuvunaanyizibwa okuteekayo eriiso jjoji okulaba ebigenda mu maaso nga tetwetabye mu kugula. Baatuuka nga batambula bagenda nabyo mu maaso nga tuwulira ebibukuta eyo munda naye nga tetuweereddwa lipooti. Kwe kugamba minisita waffe akwataganibwako ne directorate ya planning mwami John Mary Sebufu ono nti noonyereza ensonga ezo, tukutaddewo ku lwaffe, tolina mulimu gwokola mulala mu byonna, amaaso n'enkaliriza biteeke ku ekyo. Tuba tuli awo ne minisita n'awandiika ebbaluwa ng'agamba nti nabo mu ministry baweereza mwami Kyofa Togabye. Naye ng'ennaku z'omwezi 28 kanso executive gyenkulembera wano yali maze okutuula n'egamba nti twagala kumanya ebigenda mu maaso. Idi n'atugamba baali bataddewo obukiiko 10, obumu bwali kuligo nga kakulibwa Lusambu Kanoonyereze, obulala buli ku Solid Waste Management kakulibwa Mukulu Luyimbazi, then nga waliwo n'akakiiko ak'okunoonya ettaka nga kakulirwa Mukulu Vincent Director owa Physical Planning Vincent byayinda Atenyi, Vincent Atenyi. Kakati ne tugamba akakiiko ako terms of reference zaako nga teziri clear. John Mary Sebufu n'awandiika ebbaluwa n'okutuusa olwaleero emirimu gyako nga tebagitubuulidde bulungi, kubanga obukiiko olwo buliwo bubiri.
olina PDU yerina obuvunanyizibwa obunonya ettaka naye wateereddwawo n'akakiiko akalala akakulemberwa Vincent Atenyi director nga tugamba obukiiko obwo bubiri bunaayawula butya emirimu ne butakuubagana. Ebbaluwa eyo teyaddibwamu tugirina tugenda bawaako kopi. Tugenda okulaba ng'ennaku z'omwezi 13 bwe bagenda okulangirira zituuse. Tetumanyi kigenda mu maaso nga 12 nenkwata peeni nempandiika ebbaluwa namutaayika nenjiweereza Idi ne mugamba nga temunnaba kulangirira bivuddemu. Mutuweko progress report tumanye ettaka muli lujja wa naffe tubuulira abantu batubuuza tubawe n'essuubi nti kasasiro wammwe ajja kuyoolebwa akaseera bwe kati. Ebbaluwa eyo n'okutuusa olwaleero teddibwangamu. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 18 twawandiikanga ennaku z'omwezi 12 nga bagenda kulangirira nga 13. Lwaki tebalangirira nga 13 lwe baateekawo? Mujje mukibabuuze. Ne tubagamba wano mu meetings ne tubeerawo nga tukola emirimu gyaffe ne tubagamba kemulangirira ebifu tugenda okufaafaagana n'omuntu wano. Kati bali eyo bakukuta. Tugamba mukukute naye tugenda kufaafaagana nammwe. Business committee neyitibwa okuyita council. Deputy wange n'agenda mu deputy n'agenda ne batuula mu meeting ya business committee ne bayisa nti council gyetuule tuleete ripooti. Business committee bwemala okutuula ekubirizibwa speaker ne bakkanya ku nnaku z'omwezi ripooti eri neetatuweebwa. Era ne bagenda ne bannyonnyola nti ripooti tetuweereddwa. Era ennyombo ne zibeerayo. Kati ku Monday ya wiiki eno executive director aliwo acting deputy lwe yatuwadde kopi gye bayise discussion document ng'erimu ebintuntu bwe bityo ne tugamba okay ffe ebyo katugenda bikozesa okukola lipooti entuufu ne tusula nga tetwebase ne tukola ebyaffe ne tukola recommendations ennungi nga twagala bannaffe tutambulire wamu. Naye olw'ensonga ezabaddewo ze twamaze tubadde tutegeddeko ne tukkaanya bano ababiri bagende babipresenting nga bwana abannyonnyola olw'ensonga ezabaddewo. Ebyabaddewo mwabirabye katemba biki naki mu kifo ky'okugamba nti ripooti epresentingibwe ate nti mwetonde gw'obadde osaba ripooti bagireese ate ogamba temugipresentinga okolera ani? Ekyo kimu. Ne tugamba nti kakati oba ripooti eremeseddwa okugenda ku fulo ya kanso bye twabadde tuteekeddwa okukola otwagala tuyise kanso eyise bye twabadde twagala kanso eyise tetulina kyakukola. Office ya Lord Mayor yo kefulumye directive kuba twabadde twagala eddoboozi eryawamu ffenna nga abakulembeze kyannaku eddoboozi eryawamu teryafunyise olunaku olw'eggulo ku nsonga zino. N'olw'ensonga eyo situjja kutuula butuuzi nga Katonga ajjula. Office ya Lord Mayor nga nkolagana ne bannange bano ne tutunulira obuwaayiro mu mateeka obutuwa obuyinza ne tusalawo office efulumye ebiragiro bino wammanga. Ekisooka nga tugamba nti management n'ako akakiiko ka Public Procurement and Disposal of Public Assets Unit PDU bayimirize mbagirawo enteekateeka zonna ze babadde bakola okugenda mu maaso okugula ettaka kubanga mwetobeseemu emigozo bano n'ekigoye wezinge mungi Kcca mungi avaako ebyo bye mulaba wano. Kati ekiri emabega waabyo mwe kye mutalaba ye Kcca ali emabega w'ebyo zeze eŋŋumi ze mulaba yeeyo katemba gwe mulaba. Kati tulagidde oba office ya Lord Mayor agidde
executive director mu instrument eno gye tufulumiza olwaleero kuyimiriza mbagirawo byonna bibadde bakola mu kugenda okugula ettaka bakole alipoota namutayika wawe babadde batuuse ne process engeri gye zeetambulamu babireete mu seeke bwe tunaabifuna naffe tujja bitwalira bakansala ku mulundi guno tubasuubira tebajja kudda mu kwekola busolosolo kudda okwekola busolosolo kukuli busolosolo kugira buti batunuulire ensonga semasonga nga tewali kwekola busolosolo kyetubasuubiramu nga tuleese ttiimu yange ejja kubaayo egireete oba gyendi oba siriiyo ttiimu weeri ekyokubiri kweki amaze ebbanga nga tawa lipoota ku nsonga zino nga mulimu abantu betwamuwaako obujulizi wano IGG yajja wano n'agamba abakozi batuuza n'olukiiko olunene wali mu gardens ne babuuza abakozi mwe mumanyi ki abakozi ne babeera bavumu ne bawa ensonga zaabwe IGG yasamoninga kumpi buli top manager mu kitongole muno okuva mu technical staff bonna ne babatwale wa IGG bonna ne balikodinga statements IGG n'asindika ttiimu nejja ku nnaku z'omwezi 28 ne tutuula mu boodi rumu wano eno ya road mayor n'enkwataga fayiro bwe gati obujulizi bwe buti obuvo n'obuddo bw'enjega y'ekiteezi n'amannya ne tugamuwa be tugamba nti oh no n'obujulizi obubaluma buubuno mbabuulira ttiimu eyajja bakwata ne ku mumwa bwe bati bagamba bino bibadde mu kitongole bo bennyini beenenya ne bagamba tubadde luddawa ne tubagamba IGG yajja wano ne ttiimu ye da mu 2022 n'asuubiza okuteekawo special investigation unit ng'ekola ku Kcca yokka naye temugiteekangawo kaakati nammwe mwenenye era twabagamba mubavuddeko enjega abamu mwembamu kuba IGG office ya IGG kuba mwali mukola gwe muteekeddwa okukola by the way ne mwami Museveni twamuteekamu kubavaako ku njega y'ekiteezi era ensonga ne tuziwa tubasuubira okuba nga babaako kye boogera ku nsonga ezo IGG tumugamba ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana enjega egudde ekiteezi olwaleero ziri 18 omwezi ogw'omwenda nga baatusuubiza nti mu wiiki emu bagenda kufulumya alipoota tefulumanga kiki ekikulemesezza IGG n'olw'ensonga eyo ffe position yaffe eri nti IGG ayina okufulumya alipoota eno amangu ddala bwe tunaaba tunaava mu mbeera eno gye tulimu etubuulira ani buli omu akwatibweko avunaanyizibwa lwe tujja okumalawo embeera ekyokubiri tugamba nti IGG twakusaba nti amateeka ge bayita public standing orders public service standing orders gagamba omuntu anoonyezebwako bamugamba ddako ebbali ng'onoonyezebwako naye lwaki abantu be banoonyako mu kitongole muno mu Kcca tekuliiko n'omu yakwatiddwako g'amateeka ga public service standing orders tegakola ku bakungu ba Kcca ne bw'ogamba nti kale otuulidde lipooti kwatako abamu ba interdicting obagambe mudde ebbali tumale okubanoonyerezaako bwe tunaasanga nga temulina musango mulikomawo n'ekyo ne kikulema ekitono bwe kityo kaakati tugamba IGG olwaleero wiiki eno twagala okulaba nti bonoonyerezaako bagira bafuluma ekitongole okutuusa ng'okunoonyereza kuwedde kubanga batutawaanya n'emirimu gyaffe tekiba kya bwenkanya okulowooza nti omuntu anoonyerezebwako anaakusobozesa okufuna obujulizi obumulumika nga mwali mu ofiisi tasobola era nti taakola ebyo ebikolwa bye mulaba mu kanso waliwo eri ali ku remote anyiga gwe noolaba bukolokoosi kwekyanga buti
waliwo anyiga amapeesa kati twagala ijiji akwate kwabo abanyiga amapeesa mu kitongole wano abatugirewo nze sirira buzibu na bukolokoosi ekyo sijja balinga kuba oba olina obuzibu bw'otandika okudda ku bukolokoosi oba olina obuzibu naye anyiga amapeesa gano obukolokoosi ne buzannya wano oyo gwokwata bwe onoolaba obukolokoosi oba bunaddamu so yensonga eyo IGG akwate ku bantu wano bw'ate abakwateko ekitongole kino mbabuulira kijja kukwata omuliro ekyo mbatadde ku notice kuba naffe olutalo tetutudde gwe weebuuze era nababuuzizza nti mu mupiira oli talina mupiira agulina mwenna mumulaba njagala okubategeeza nammwe bannamawulire alina omupiira mumumanyi oba balina omupiira abaguzanyiseeyo mubalaba naye oli eri olwana ogamba bannange bali tubajjeko omupiira tuguteeka ogwina okgenda koligi wonaava erina kuba endobo ya mu kifuba bwe puu beba ababetinga mu mupiira gw'ennaku zino mulimu n'abazanyi ababetinga olaba kipa n'akwata omupiira bwekyo agenda ogukasuka mu senta n'agwisawo ne gunywa mu ggoolo nga yabetinze n'agenda n'afuna eza betingi ti kirabu ye bagigobye ate n'afuna neza omusaala kati nji wano bw'otabakwatako tugenda kufuna obuzibu kyekyolaba balinnya Sebuufu engatto mu kifuba ono asayininga kyeke neemu mu kitongole ono yeyavaako kiteezi Sebuufu eyabadde wali nga bonna azifu Sebuufu yatandikirwako kiteezi era gwasemberako ayiwisha amaanyi ago tugateeka ku bantu bali amaanyi ago ne tugateeka ku bantu abo abavaako enjega ffenna ne twegatta ne tutaayiza ne tusiba akajegere bwe tuti ntugamba tutaayize nga bwe tusindika kufulumya geeti bwe ne tufulumya omuntu agguka ebweru wa Kcca geeti tuddeyo tukimu omulala naye bali ku Sebuufu basi tulakuba ono agamba kuba ku mutwe kuba ku lubuto kuba eno kuba eri okwoleraani so IGG Parliament mutuukiriza amateeka ga Public Service Standing Orders mukwate ku bantu abanoonyerezebwako mu basebbali awo kale ripooti ne bweneerwamuko nti oba ewiiki oba ebbiri oba essatu naye nga bali bweru bijja kutambula naye nga bakyali wano ekyo kikyali kituuzo ekyabaddewo mbakakasa ng'abantu abanoonyerezebwako bakyali mu kitongole wano kye mwalabyeko mu kanso kikyali kituuza ekyo kikyali kituuza kubanga bawagadde balwana naffe seeke tulwana obukolokoosi buli wali so yembeera eyo mbasonyiye naye muli babi kuba mwabaddewo nga mulaba nga lipooti weeri bamulemesa gipurezentinga n'ogenda n'ogamba ekyaleese akavuyo seeke kulemererwa kuleeta lipooti oli mubi Ssaabasajja Kabaka wangaale.